oluzanyo lw'okubiri omutendo gw'ebingi lugala kugibwa Kawuwo enkya n'emipiira ebiri egigenda okuzanyibwa ku bisaawe by'enjawulo. Nsubuga mulabyeko wano azze okulaba omupiira gwa bannasingo. Ogumu ku mipiira gino gwakubira wakati wa Buvuma nga ekyaza Busiro ku kisaawe Majjo. Sinani Waiso omugezi wa Busiro agamba newankubadde tebakoze bulungi mu muzannyo olusooka, buli mupiira byaguzanyanga fayino okusobola okuyita mugera ku mutindo oguddako, waba n'omugezi wa Buvuma Mukwaya Byansi Isaac amwanukudde. Tugenda kuba bakambwe mukko mu second round era ndowooza nti tusoze zimu ttiimu ezigenda okwewuunyisa abantu mu second round. Ndowooza nti okutandika n'olunaku olw'enkya nga tukyalidde essaza lya Buvuma kikijja okulaga kiki tugenda okukola mu second round. Era mbakakasa n'olunaku lw'enkya bajja ku kisaawe mu bungi tugenda kubanga tuwangula omupiira omulala ogwokubiri mu kibinja. Twagala kukola Busiro kye yatukolanga emyaka giri ejaggwa emabega nga tukubaho mwandaawe, naffe twagala giddamu. Omupiira omulala kugenda kubira wakati wa Sesenga ekyazza Kabula ku kisaawe erutoboka. Ampeyire Patience omugezi wa Buvuma agamba omupiira guno baguteekedde bulungi era mukakafu nti bagenda guwangula. Kabula Sese bwe yakyala ewaffe twagikuba era ku luno luli twagikuba Gorontini, ku luno tubasuubiza nti banasese banabizinga ate tugenda kwongerako. Ate ereka munye ku ttiimu y'eggwanga y'omupiira gw'ebigere ya Uganda Cranes Ande Mwesigwa ali ku muyiko gw'ensimbi esobanukawumbye okuzimba ekisaawe kiri ku mutindo ku ssomero lya Ande Mwesigwa Comprehensive High School. Ono ategese omukolo gw'okusonda ensimbi zino nga gugenda kubeera ku Sande nga yakoze omwezi 11 era akubiriza bannayuganda okujja mu bungi okugujjumbira. Nasamba omupiira era ndi mu kwagala zimba kisaawe kya mupiira. Ekisaawe kino eky'omupiira nze mmanyi okukikozesa kankyogere bwentyo nti bwe kinaaba kiwedde ngenda kufa nnyo okulaba nga kikola omugaso ogwakiteekebwawo olw'ensonga nti nange Andi Mwesigwa singa gye nakulya tewaliwo bisaawe tomanya temwandinzudde. Ande Mwesigwa agamba ekisaawe kino kigakuyambako nnyo okulakwanya eb'emizannyo wa Musaayi muto. From Wakiso okweyongerayo I think paka Hoima tewaliwo kisaawe kitegerekeka. So nsuubira nti n'ekisaawe bwe tunaaba nga tukimaliza kijja kuyamba bannayuganda then n'abantu ab'omu region okuviira ddala ewakiso okweyongerayo paka ehoima. Ekisaawe kino nga kiwedde kigazanyako emizannyo egy'enjawulo okuli emisinde, omupiira, okubaka, volleyball n'emizannyo emirala. Wasajja Musegawa, BBS Telefayina.